Mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2024 ekikangabwa kyagwa ekiteezi oluvannyuma lwa kasasiro okubumbuluka natta abantu n'okubalumya omwali n'okusaanyaawo ebintu byabwe ebiri mu buwumbi era bangi baasigala ttayo. Kino kiwalize yaliko RDC Joyce Lugasa okuvaayo n'ekirowoozo eky'okusitula embeera mu bawangaalira ng'ayita mu kubabudaabuda n'okuzza emitima gy'abantu bano okuyita mu nkola y'obwegassi. Olukiiko luno lwetabyemu abakulembeze ab'enjawulo n'abakungu okuva mu Microfinance Support Center nga bano basomesezza abantu ku makulu g'obwegassi n'amateeka ku by'amaka, ettaka n'ebyokwerinda. Wadde tweyisa bulungi netwongere okweyisa obulungi. Ebyobufuzi bino bye tulimu bijja ne bimala ne bikola ki n'ebigenda naye gw'ogenda sigalawo otya ne muntu muno. Wanamyuka RDC w'e Kasangati Juma Kigongo asinzira n'akubiriza abantu okwettanira n'enkola y'obwegassi n'okujjumbira enteekateeka za gavumenti. Beeteeketeeke okulaba nga bayingira mu pulogulaamu eno eya PDM bakole enterprise groups ku byalo byabwe. Atunnyonnyodde ekyamuwaliza okufuna ekirowoozo kino. Ewaffe twafuna enjega ya kasasiro, tetuba na nguudo, tetuba na nkulakulana yonna. Sekati bwe nalaba bwentyo ntandika obbasakire wa Pulezidenti Museveni. Ssentebe w'ekibiina kino Gonza Ngondwe agamba nti embeera y'okubuutikirwa kwa kasasiro yabaleka mu kuyagayagga era n'asaba abantu bonna abaakosebwa okugyettanira. Tubadde tutubidde nnyo okuva kasasiro yabuutikira abantu baffe, abantu bizinesi zaasaanawo teri ayamba, ne tusalawo tuveeyo tukuumekume abantu baffe nga tuyambibwako Maama Joyce Lugasa. Kembabazi Edwin omu ku batuuze agamba nti bamaze ebbanga nga tebaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti nabo ekityo ne basalawo okwegatta era nga bano basaba Pulezidenti Museveni okwongera okubadduukirira. Abantu abasinga mu areas ezitwetoolodde ziganyuddwa mu nkola za gavumenti naye ffe nga tetufunamu, okugeza nga PDM, emyoga, nkoko, mbuzi, nte, feno mu kiteezi tetubirabako. Ate nga tweteekera akalulu k'abassentebe b'amagombolola ku Lwokusatu, ow'ebyamawulire mu NRM Rogers Mulindwa ali mu kaweefube okulaba ng'ekibiina kiwangula ebifo byonna ku mutendera guno e Luweero. Mu kulonda okuzze kubaawo mu disitulikiti y'e Luweero ekibiina ky'NUP kizze kyeriisa nkuuli okuviira ddala ku baka ba paalamenti nga ne ssentebe wa disitulikiti ekifo kino kikyawangula mu NUP. Mulindwa agenza atalaga disitulikiti mu magombolola agakola Luweero mubadde butuntumula okulaba ng'NRM yeddiza ebifo ebisigadde ku luno. Okubasaba akalulu k'okubeera ssentebe w'eggombolola yaffe eno y'ebutuntumula. Ategeeza nti akikoze okulaba ng'obuweereza butuuka ku bantu. Omuntu gwatuukirako amangu ye ssentebe w'eggombolola owa LC3, ye kansala asula mu Mulukago n'akeera okuva mu Mulukago n'agenda kugombolola kuteeseza ebizibu ebikuluma. Ali kumpi nnyo naawe. Abaka ba paalamenti bonna mu disitulikiti y'e Luweero baabatutwalako, ssentebe wa disitulikiti baamututwalako. Naye tugamba nti tulina okufuba okukola kyonna ekisoboka amagombolola gaffe gadde emikono gya NRM. Bategeeza n'okusuulira ennyo abavubuka mu kitundu kyabwe kibaviiriddeko okunyiiga ne bamala galonda ekitayambye disitulikiti eno. Bayinza okuba baakoze ensobi mu kiri naye twagala baleme kuddamu kukola nsobi ndala. Fatuma Nalubega ne Masula Navuga bakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.